madame brigade ni kusema mbele unasema malone ngai commandant patana kaji boto bino wale baka commandant la voilà la force moi je n'aime pas ça monsieur c'est quoi ça pas commandant patana va escroc vous allez la finale là vous autres. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuwuliriza. Donald Trump omukulembeze w'eggwanga eya United States of America alayika okubanga yeekyaye. Avudde mu mbeera ne yeekyawa ebintu bimutamye. Agamba eggwanga erya Rwanda Paul Kagame ontamye paka kussa erisembayo. Kiki kyakoze? USA ezzeemu okugenda maaso n'okubanga esanctioninga eggwanga erya Rwanda. Kuno bamusanctioninze batya? Jjukira mu nteeseganya ezibadde zigenda mu maaso ng'omusajja Omumerika akola bwezigingire ng'akola bukubirire okulaba nga Paul Kagame saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo batuuka ku nzikiriziganya za peaceful talks ne kusizinga fire basobole okugyawo de-escalation ezigenda maaso conflicts mu Eastern Democratic Republic of Congo. Jjukira olutalo olugenda maaso n'okunyinyitira mu Democratic Republic of Congo lwatandika ng'ennaku z'omwezi mu January ng'omwaka 2025 olutalo no we lwatandikira paka na kakati olutalo lubadde lukyagenda maaso n'okubanga lukwajja. Wabula mu lutalo nga lugenda maaso bikoleddwa samitizi zikoleddwa media peaceful talks zikalingiddwa mu bifo ebyenjawulo okuva mu Dar es Salaam okuva mu Doha okuva mu Washington saako ne mu UK nezo nazonna twali kalungi kazivuddemu. Wabula kakati oluvannyuma lw'okupika likiratingamu nga bye mediator abadde supportinga ensonga ya peace talks Donald Trump agamba abyetamiddwa abikooye era kyakoze avuddemu omwasi era gukanze eggwanga erya Rwanda era wenjogerera munywanyi waffe Paul Kagame yandibanga gakaba gakombago mukwano gwange ali yampuliriza. Nyongera okujukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza gwe yakatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Abali mu diaspora ntegeeza abali emitala w'amayanja Katoman, Dubai, Saudi Arabia, UK, US, Jordan, abali mu Asia, abali mu Canada, abali mu South Africa sakone kumulwa ne Kenya mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo okubeera ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Njagala tugende maaso kakati ku luno Omumerika akoze eki ekyentiisa munange gy'otabadde nga tukyagenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango gya wano ne ba opposition bannaffe bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa wano ku mirwano ewaka mu kibuga Kampala nga tukyawera ennemba n'emisango gino kyokka ye Paul Kagame abadde nga gakaba gakomba Paul Kagame gakaba gakomba oluvannyuma lwa US okusanctioninga eggwanga lya Rwanda nga basanctioninze gold refineries zonna ezisinga amaanyi mu ggwanga erya Rwanda nga bamulanga ki nga bamugamba nti zino zonna farm zeekukusa ku supporting abayeekera ba M23 era bamugambye togenda kubeera ng'obba golodi wa Democratic Republic of Congo ng'okozesa abayeekera then ffe tukukkirize. Era US ekyekoze egenze maaso n'okuggalawo mineral refineries eza golodi mu ggwanga erya Rwanda zonna nga bamulanga nga bamugamba okozesa abayeekera ba M23 okubba golodi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kyokka ate ng'eno otaddeyo olutalo era ne babateekako sanctions. Kino kirekawo eggwanga erya Rwanda ekonomi y'eggwanga erya Rwanda olowooza kigirekawa? Jjukira already ekonomi tebadde nnungi mbutya nti already amawanga mangi gabadde gamaze okusanctioninga eggwanga erya Rwanda nga bagijjeko kibayita foreign aids obuyambi obuva mu mawanga g'ebunaayira. Foreign aid we tuba tugyogerako twogera ku buyambi omuli educational funds omuli public funds omuli health funds education funds saako ne development funds ezo zonna funds ezibadde zimuweebwa zaamusalirwako dda era n'ejjojjo ly'abalamu Omumerika ku ssente zabadde afujjirira foreign aids eggwanga erya Rwanda zibadde miliyoni eza USA 206 206. Kigambibwa nti USA yabisala ebitundu 97 ku buli 100 ne babanga Rwanda bamulekeddewo miliyoni 6 eza dola ku miliyoni 2 eza dola ezibadde zimuweebwa buli mwaka okumuyambako okuddukanya eggwanga erya Rwanda. Ne bamukuba fine ne bamusala ebitundu 97 ku buli 100 n'asigaza ebitundu 3 byokka weebiti
byagenda maaso n'okuddukanya n'eggwanga erya Rwanda. Kino olowooza kirekawa eggwanga nga Rwanda? Olowooza kirekawo eggwanga lino ng'erya Rwanda? Ye Paul Kagame mu kwogera mu nsonga zino agenda maaso n'okugamba abasajja olwedde tebanjagala, tebalina interest gyendi, kitegeeza baddembe okukola kyonna kyonna kyenjagala. Naye jjukira abasajja yabatankuula ng'agenda maaso n'obbagamba nti bagende mu hell. Oluvannyuma lw'omugamba nti munnange Paul Kagame kiwandikoze wandigenze maaso n'okuwithdrawinga troops zo n'olekerawo okuyamba abayekera bana ba M23 abagenda maaso n'oteeka conflicts mu Democratic Republic of Congo eri nsi y'abantu. Leka bannansi eyo beyagaliremu nga naye weeyagala okweyagalira mu ggwanga lyo. Paul Kagame yabaddamu nga baziimula nga bagamba whatever it takes, whatever it means, I call them security measures. Nti oba ki ebyo byakwerinda bye bikuuma ggwanga lye erya Rwanda, era ng'agamba ye tagenda kusindiikirizibwa olw'okuba bano baagala kubanga baddayo bya bugagga, mbwakomyewo olutalo olwaliwo mu 1994 tagenda kukomyawo genocide mu ggwanga lye erya Rwanda. Era ng'agamba ekimukuumisiza amagye ago okubeera mu Eastern Regions egya Democratic Republic of Congo kubeera ng'agenda maaso n'okudifendinga abahutu obutayingirira ggwanga lya Rwanda. Ebyo bigambo byava mu Paul Kagame era n'abagamba nti bagende mu Geyeena. Naye we kibanga kyetaagisa kudifendinga ggwanga lye, whatever it means and whatever consequences it can take, agenda kubeera nga preventing eggwanga lye. Byali bigambo bya Paul Kagame. Kyataamanya nti eggwanga lisuula mu matigga, era bwe njogerera ekonomi eserebye, ekonomi egudde ey'eggwanga erya Rwanda. Ate nga kino kye bakola abasajja bano abazungu kasita balaba nga obakikinaddeko nga bakuteekako kino naawe olina ky'obakwasa, kibakola bagenda mu maaso n'okubeera nga bakunafuya, nga bakuggyako ssente ezandikuyambye okufandinga ebintu ebyandikuyambye okukuumira mu buyinza. Awo omanya bumanya nti nno obukulembeze bwe baagala buwunzika, obukulembeze buba tebukyabalirwa. Ekyo kyenjagala otegere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era Paul Kagame okusinza ku sanctions bamukuba n'okusinza ku kye bamukola kiragira ddala akabonero akalaga nti nno obuyinza ono sawa yonna bwandiva mu ngalo ze. Lwaki? Kubanga ebintu byonna badde facilitatinga ebimufuula kaguje kawaji kabejja okubeera nga ye mukulembeze w'eggwanga lino okumala emyaka n'emyaka, byabadde afugirako bannansi b'eggwanga erya Rwanda bimuggiddwako takyasobola bifacilitatinga olw'ensonga nti nno obuyambi bwandibadde buva mu mawanga ag'ebweru tebakyamuwa buyambi. Eggwanga erya Belgium byalimuwa obuyambi kamaala nkuyanja, naye baafunamu obutakkaanya batya. Jjukira bulungi nnyo eggwanga erya Belgium baafunamu obutakkaanya n'eggwanga erya Rwanda, era ekyavaamu Paul Kagame yagenda neyeekyanga neyeekulako waya n'agamba nti ayagala okutemya n'okuzibula nga ambasada w'eggwanga erya Belgium mu Rwanda bagaddewo embase yaabwe bakuttemu obwanguwa badde ewaabwe. Tetukyabagala mu Kigali, tetukyabagala mu kibuga kyaffe Kigali kubanga tebagasa, tebalina kye bakolayo. Wabula bino mu kubyogera byava ku ki? Byava okubanga Belgium yali etandise okukitegeera nti Rwanda ayinza okuba yalemeza olutalo mu DRC. Ne batandika omusalaasalako ku buyambi nga si bonna bali bakamusalako ndowooza ebitundu nga 3 ku 100 nga bagenda maaso n'omuwoninga. Ekyavaamu n'alangirira nga waagobye ambasada wa Belgium mu ggwanga lye. Belgium kye yakola teyakayana naye kye yakola n'agenda mu maaso n'okugoba badiplomati ab'eggwanga erya Rwanda mu ggwanga erya Belgium, si mokka na mokka wabula n'abaali mu kitongole ekya United Nations bonna baabagobayo. Era ne balangirira nti bonna ba officers ab'eggwanga erya Rwanda tebagenda kuddamu cooperatinga operation zonna eza United Nations. Olaba Paul Kagame eggwanga gye yali alivuga alitwala. Bino byonna lwaki bibeerawo? Kulemera mu buyinza na kulowooza nti nno gwekaweka gwasobola okutwala eggwanga lino mu maaso, gwasobola okufuga eggwanga. Kakati no kyekiviiriddeko eggwanga erya Rwanda okubanga linafuwa ku extent eno n'olaba abasajja bakaanira okusigala mu Uganda, ekiri ewaabwe kifumba mutuku. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza ngwatanatwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Welutya olutalo amawanga ago omuli Belgium, omuli US, omuli UK
omuli ne South Africa gonna gagenda maaso n'okubanga gamusalako ku funds ze gaali gamuwa wabula gye buvuddeko awo emabegako tumulabye nga yeekwata ku bisubi ng'agenda maaso n'okwekuutiriza ku ggwanga erya South Africa era yagenda yayoyekera mu Pretoria ng'agamba nti ekimutwazizzaayo ayagala Ramaphosa amuyambeko bazze bujja endagaano yaabwe asobole okuba nga amuwa ku buyambi biri ebyaliwo munnange bagende maaso n'okubeera nga babyerabira biki ebyaliwo Ramaphosa yali agenda maaso n'okulumiriza eggwanga erya Rwanda omwali abatuuze b'eggwanga erya South Africa abaali bafiiridde mu ggwanga erya Rwanda ne bagamba Paul Kagame yali akirimu okuva olwo enkolagana yaabwe n'efa ebadde emaze ebbanga okuva omwaka ogwa 2003 2023 obuganzi buno we bwafiira n'enkolagana ya wakati ya South Africa n'eggwanga erya Rwanda naye byonna byonna ani yali afiirwa ebyo byonna byonna ggwanga lyoba ofiiriza okola entondo ng'oyagala okulaga obwaggumite n'obuyinza bwo naye eggwanga lyoba ofiiriza so abakulembeze baffe ab'enkya bino ebintu mubiyige era kakati mmwe simanyi nakumanya gwe kyoba okola kiri kimu obanga asubscribinga kona kadde ojja kuba ofuna ebyokuyiga kamaala wano ku UG Update TV. Kakati Paul Kagame sanctions bamutaddeko nnyingi tujjukire bulungi nnyo USA era y'omuntu y'omu yagenda maaso nekimusukkako n'agamba ti Paul Kagame wabanga yeeyisiza bw'atyo then mumuleke ffe ekyokola tukikola ki tukiina musajja wattu Felix Tshisekedi mu kaseera kano abadde akyagenda maaso n'okuweera ennemba ne bannansi b'eggwanga erya DRC ng'agezaako okusaakinga for third term ey'okuba ng'avuga eggwanga erya DRC naye nga bikyagaanye nga bikyakalubyemu bannansi abali ku ludda olw'opposition bagamba togikwatako tokwata ku term limits era nga bannabyabufuzi ate nga kino tomunenya kubanga ensonga zagenda mu maaso zatannakwasaganya ze nnyingi ebisanja byonna bimazeeko yeewuba awere ennemba ekizibu kyokka ekya DRC kye baamukwasa kimumala okugenda mu ggulu Felix Tshisekedi ekizibu kyayina kyokka ekiboneebono kyokka waliwo eggwanga lye bakuwa okukulembera ne bakuwa kiboneebono kati ekibonoobono Mukama Katonda kiya bagamba kumemeggula kale kiyakwasa Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya DRC kimumala bumaze okugenda mu ggulu teyeetaaga kusabirwa teyeetaaga kgenda wa kalirinaali kubanga omusajja awere n'embye n'eggwanga ali mu kulwanyisa n'abakulembeze banna bakubasatu eggwanga limu ng'omukulembeze n'eririmu abakulembeze abasukka mbabiri conflicts zonna zonna ezigenda mu maaso zitagetinze ye kati nga ye musajja wattu gwosuubira yandikoze eki tulaba nga yeetaaga okwongerayo ekisanja abeereko byatereeza n'ekisanja ekyo baba kimuwa nakyo kirina okubeerako limits tebakwata bukwasi mu ttaamu limiti ne bagamba omukulembeze nga wano we twasiriwala abaka baffe muli batumbaavu wano we baasiriwala ne bagamba nti no kale tetugaana omusajja wabanga yali yalemeddeko okukwata ku ttaamu limits mwandigikonyeeko nayo ne mugirimitinga ne mugamba gikwateko akaseera kano otuukirize byeyagala otuukiriza mu kyo balina okukubuuza biki bibadde oyagala otuukiriza by'otannaba bya myaka emeka myaka 5 nti it's okay kakati ttaamu limits tugikuttemu tugenda kuwaayo ttaamu endala ekisanja kimu just for a president naye nga sigikyusa nga constitution ey'eggwanga nti ttaamu limits tekyaliwo mukwatire mu mukulembeze wabula ttaamu limiti mugirekewo kubanga mwandibonaabona ng'eggwanga lya Uganda we libonyeebonye n'okukyusa obukulembeze kubanga omuntu akwata mu ttaamu limiti kitegeeza obukulembeze aba buwaddeyo bufuuke monarchy buba bufuuse bwansikirano era ojja kutandika okulaba abakulembeze abakaddiidde mu buyinza nga tebayagala kutaa ntebe nga bazisikisa batabani baabwe nga mawanga agamu wano we gali gesitajja kumenya so ensonga y'okukwata ku ssemateeka ogifuulafuula n'ogivunula kifuula nnenge ebyo ebintu byonna byonna tubyewale bannayuganda bannange ensobi ze tuyigiddemu zitumala kakati Felix Tshisekedi kyayagala okukola kituufu
naye ekifu mu butuufu bwakyo kyanditeeka eggwanga mu matigga era balina okyekola n'obwegendereza nga kibaligiddwako n'amateeka nakyo kyennyini agagifuga. Simanyi oba balabye Uganda engeri gye badde bonaabonamu n'ensonga eyo ne bafuna ekyokuyiga, simanyi baabuwe. Naye katugende mu maaso. Nagambye dde oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Kakati okuzzaayo ku mulamwa nkugambe US esanctioninze eggwanga erya Rwanda nate. Paul Kagame abikooye, yeetamiddwa. Agenze mu maaso n'okusanctioninga mining farms eza gold refinery nga bigambibwa nti ebibiriko ensonga ezisanctioningiddwa nti bagenda mu maaso n'okukolagana n'okubaakinga abayeekera ba M23 through financially n'okubagulako ebyobugagga nga golodi. Birungi si birungi nno ng'omukwano gwange ali eyampuliriza eri Paul Kagame. Eggwanga lya Rwanda simanyi kyemuzzaako naye nga ffe tubalinze mu kamooli tubatunuulidde buli kimu ekigenda mu maaso tubalaba gye mugenda kubanga mukikomekkereza tetumanyiiyo. Kakati nno wuliriza. United States ku lunaku olwokuna olwajjo juuzi yayongedde okugaziya ku sanctionizaayo eri eggwanga erya Rwanda nga batagetinga Kigali nga babeesinga gold refineries. Refineries twogera ku refineries ze bulinga bu industries ezigenda mu maaso n'okusunsula gold omuteeka ku percentage baba baagala omuyooyoota omubudaabuda n'omukumaakuma abeere ng'agwa mu tiribona eryo lye baagala okubanga kati asobola okubeera ng'agenda katale. Nkugambye batagetinze gold refinery. Executive and free mining companies ze zigenze mu maaso n'okulumirizibwa nti ziyamba ku bayeekera ba M23 era balaba nga baline bisimwa saako ne makange era ne Paul Kagame saabayeekera zino ensonga azimanyiiko. Era bagamba nti olw'okuba nti bagenda maaso n'okuyamba akagurupu k'abayeekera okuteeka conflicts mu minerals mu Eastern Democratic Republic of Congo, babagambye temugenda kuzeeyagaliramu katuba sanctioning mubuleko gye muzitunda. Mu latest escalation pressure egenda maaso mu Kigali olwa conflicts eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo zandibanga zibaliisa akakikanjaggo mukwano gwange ali eyampuliriza. US Treasury's Offices of Foreign Assets Control OFAC nkugambye US Treasury's Office of Foreign Assets Control designated Gasabo Gold Refinery Limited ne chairman waakyo Joanna Marik Kalima saako ne General Manager Bosco Kayobotisi saako ne companies endala 3 ezikontrolingibwa ne Kalima Bugambira Minerals Limited, World Farm Mining and Processing Limited, okokosa ne Rekwavu Mining Corporation Limited. Treasury egamba nti network ene badde eyamba ekola ky'amanyi okusapootinga okuyamba okurifininga saako n'okuexportinga gold agenze maaso n'okuextractingibwa abayeekera ba M23 abakontrolinga ebitundu ebiri mu Eastern Congo nga baprovidinga revenue eri obubinja bw'abayeekera olw'okuba nti nno gold atwalibwayo ne bamulifairinga ne babayambako mu exporting okufuna ssente ne babayambako okubeera nga abayeekera bana ba M23 bali fully funded. Era obadde weebuuza ssente bazijjawa, ekyo nakigamba, weebuuza ssente bazijjawa ezigula drone, ssente bazijjawa ezibakuumira mu mbeera eyo okubanga bafandinga olutalo okubanga basasula abayeekera golooza abayeekera bo basasulwa. Kakati US webitunuulidde negamba bwateeka okubeerawo ne kyenkolawo ekyamangu tetugenda kubanga tuliisa bijanjalo mpiso. United States egamba tegenda kubanga ekkiriza buguruupu
okubeera nga buganyulwa amagoba ag'amaanyi bufuna profit mu illicit mineral trade, mu kutradinga ebyobugagga oba minerals mu ngeri emenya amateeka, ate eno nga bebagenda maaso n'okutabangula regions eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Treasury Secretary Scott Bessent agamba nti the Democratic Republic of Congo's minerals wamu n'ebyobugagga byabwe rightful bino ebyobugagga they belong to Congolese people, nti bino ebyobugagga by'abannansi b'eggwanga ebya Congo era nga biri wansi w'omukulembeze Donald Trump. Ebyobugagga bino byonna okuva ebasayininga endagaano eya Washington Accords biri under President Donald Trump, era bagamba tugenda maaso n'okuba nga tuteeka decision actions eri abo bonna abanaagenda maaso n'okuviolatinga eddembe n'okuteekawo exploitation saako n'okwataakinga abannansi b'eggwanga erya Congo. Oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuwuliriza ng'omukwano gwange ali eyo. Tukyagenda maaso, wuliriza embeera egenda maaso okuteekayo entalo okubanga Gorodi agenda maaso n'okubbibwa, abasajja bamalirivu n'okufiirwa obulamu mbakuteereddeko balaba. Bannaabwe bagamba baresistinga naye ate abakulembeze abakiganywamba bagamba wacha wewe mulumbe ku battlefront gye tubaagala tetubaagala eno nga mwekukumye ndowooza obalaba. Moi je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Kakati nno sanctions zino zimakinze latest series of US measures eri against eggwanga erya Rwanda and entity okulinkinga ku conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Mu March, Washington ya imposinga unprecedented sanctions eri eggwanga erya Rwanda ku Defense Force, Rwanda Defense Force tujjukira bulungi nnyo. Basanctioninga ejjere eggwanga erya Rwanda limanyikiddwa nga Rwanda Defense Force saako ne ba senior commanders bana nga balumirizibwa okubeera nga bagenda maaso n'okuactivating n'okubeera nga bali actively basupportinga batraininga okulwana okugenda maaso eri abayeekera ba M23 era nga basupportinga n'okutraininga abayeekera ba M23 era nga bagenda maaso n'okukapchalinga ekibuga Goma, Bukavu saako ne strategic mineral areas mu Eastern Democratic Republic of Congo nga bagamba America kino kigenda kiganya kubeerawo mugende maaso n'okweriisa enkuuli temugenda kweyagalira byabugagga bye mubbye mu ggwanga eritali lyammwe. Muli banyamulenge, muli batuusi, mulina okuddayo mu ggwanga eryammwe. Ebyo si bigambo bya mukutu guno wabula information okuva ewa Donald Trump we batwe bagamba. United States of America egasseeko individuals saako ne network ebigambibwa okuba nga bisupportinga abayeekera abatadde olutalo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kyokka European Union yabadde emaze okubeera nga imposinga sanctions n'okususpendinga financial support kuva gye bali nga balitwala mu ggwanga erya Rwanda saako ne military deployment mu Mozambique. Babaga temugenda kuddamu ku deployinga magye gammwe aga Rwanda Defense Force mu ggwanga erya Mozambique. Jjukira mu Mozambique waliyo oil project egenda maaso kakati baali ba deployinza amagye g'eggwanga erya Rwanda gagende maaso n'okuprovidinga security ku oil project egenda maaso eganyiddwamu okubanga ye oil transport route egenda okubeera nga esingayo obunene mu East Africa eri mu Mozambique. Kati nga balina ogiwa support nga bagamba nti waliyo obugurupu oba obubinja bwa Islamic States obugenda maaso n'okugumbula abakozi abagenda maaso n'okukola ku project eyo. So ab'eggwanga erya Rwanda bali babitaddemu engato nga bagenda maaso n'oprovidinga security naye
America yabagambye nti mu deploying amagye gammwe kubanga bamaze dde okuba sanctioninga. Ate tukozesa system 1 eya shift ekozesa US dollar. So nga ate mwe tetukyasobola basasula nga tukozesa US dollar. So n'olwekyo kitegeeza akalimu kaweddewo mudde waka mwebake munoonyeyokko ku birala ebyokkola. Treasury era egambe ya US ku lunaku olwokuna action eno yakoleddwa yagendereddwamu okudesimotolinga financial network elinkinga eri abayeekera ba M23 okuteekawo military campaigns and reinforcing of Washington Accords oziwa ekitiibwa ezasayiningwa wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako ne Donald Trump mu Desemba w'omwaka 2025 nga ggwako. United States era tukimanyi bulungi nnyo nti bano ba key partners abagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ki. Bano nno be bamu ku bacommanders abasanctioningibwa mu ggwanga erya Rwanda bagambibwa nti baali bagenda maaso n'okusupportinga abayeekera ba M23 nga baba traininga baba military support ne baba sanctioninga. Tebakoma kuba sanctioninga kyokka wabula ne bafirizinga ne assets zaabwe. Ekyo osaanidde okubeera ng'okimanya. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange mpuliriza oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza. Mbadde nkugamba nti accords zino zibadde zirina okuweebwa ekitiibwa kubanga zasayiningibwa masekati g'abonsatule bano nga bakkiriziganyizza okubanga mineral deal ne peace zigenda n'eddembe ligenda kubeera nga liddizibwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. United States nga bo ba key partners eri eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda tebajja musuulirira kuba naye abadde munywanyi waabwe nga ebiseera ebyo nga tannasayininga bo ne mwami Yoweri Kaguta Museveni badde basinga okusimagolinga ebyobugagga okuva mu Democratic Republic of Congo era nga babiguza omusajja ono America saako n'Omuyisirayiri. Wabula agamba mu implements vision ezakolebwa mu Washington Accords zablokingibwa President Donald Trump okwachivinga peace and establish fully licit and transparent legal mineral sector treasury. Inti mundagani ya sayiningibwa mwalimu okubeera nga temukyalimu kukuta na byabugagga ebyobugagga byonna birina okubanga bifuluma DRC birina okubeera nga biri transparently mu regions mu sectors zonna nga tewakyali nsonga yakola ki yakukukuta. Era n'agatako nga mugamba disrupting conflicts minerals network and encouraging all supply chain actor to exercise greater due diligence is necessary to create the space of the Democratic Republic of Congo, Rwanda and other partners to build a new system that will reinforce peace, drive economic growth for the people of the regions and contribute to a secure global supply chain. Ngagamba omukulu akulira treasury ngagatako ngagamba inti conflicts zonna ezigenda maaso n'okukolebwa nga ziteekawo network mu minerals n'okwenkalojinga okusupplyinga chain olujegere lw'aba actors okugenda maaso n'okuba beexercisinga greater diligence etali necessary egenda maaso n'okubanga ejjawo emirembe mu Democratic Republic of Congo. Agamba space eno yakulyetingibwa eri eggwanga erya Rwanda n'erya DRC saako n'ab'omukaga abalala okuzimba system eno egenda okubanga eteekawo eddembe okuvuga ebyenfuna nga bigenda maaso n'okukulaakulana ebyenfuna by'abantu bigende maaso n'okubanga bikulaakulana saako n'ocontributinga secure global supply ne chain nti ne distribution ne supply ebeerenga eyeshuwalingibwa ng'egenda maaso n'okugejja. Kati y'ensonga waki baakola zino accords ezasayiningibwa. Okusinziira ku treasury Gasoba Gorod yafuuse ki conduit eri gold smuggling okuva mbayeekera ba M23 mu Southern Kivu oluvannyuma lw'abayeekera okusiizinga parts zonna ezisinga obunene mu Eastern region. Kati eno Gasoba Gorod yafuuse simagora treasury weegamba era tebakyakkiriza Gorod ava mu treasury mu refinery eno.
era kigambibwa nti Rwanda government ba forces baabwe saako ne M23 fighters basupervisinga movement eza gold nga ziyingira mu ggwanga erya Rwanda, era eyo zigenda maaso n'okutwalibwa ne zikolebwako mu refinery ne zitandika okutwalikibwa ku international market. Kakati America agamba tebikyaliwo. Kigambibwa nti at least 60 kilograms of gold eziri wase $1 million ze zigambibwa okubanga zimuvinga mu scandal naddala mwaka guno 2026 gokka 60 kilograms of gold eziri wase millions of dollars zizigenda maaso n'okukusibwa nga ziyingira eggwanga erya Rwanda omwaka guno gokka gwa 2026. Emirala tebagibaze kubanga babadde tebabitaddeeko maanyi. Kyebakola bagenda maaso n'okuteekayo entalo ne bagamba nti eyo tewabereka entalo kasita lubanga lunyinyiitiddeyo. Abasinga nabagamba dda nti woolaba olutalo wabeerawo omukisa, wabeerawo omulimu, kati basajja bo balabawo mirimu. European Union yo yali gye bufuddeko emabega ya sanctioninga Gasobo Gold olw'okubanga bagenda maaso n'okubeera ne similar allegations ebiwanuuzibwa ku bo ng'ebiva eno bye biva n'eri. Ku Rwanda sanctions zagenda maaso n'okubeera nga zirinnya ku international pressure ku ebyo ebigambibwa nti nno batadde olutalo mu Eastern Democratic Republic of Congo saako n'ebyo ebigenda maaso n'okuwanuuzibwa mu Kigali. Naye Kigali Rwanda bo nga bulijjo bavuddeyo nga byegaana ensonga eno nga bagamba temutusibaako matugambuzi tuliisango. Kyokka measures ezikoleddwa ziyinza okuba nga ntuufu naye ziri complicated eri eggwanga okubanga bagenda ku accessinga international financial market n'okuincreasinga ku security eri mineral export. Sector ebadde efuuse enzibu nnyo nga eri important nnyo ku ekonomi y'eggwanga erya Rwanda. Kati bagamba kino kigenda batuusaawa ku under sanctions all US based assets zibelongingibwa ku designated companies saako ne individual eri foreign frozen. Kyokka US persons babaalingiddwa okubeera nga bagenda mu business eno nabo. Foreign banks, refiners ne commodities traders abadde bafacilitatinga transactions bainvolvingiddwa mu sanctions zino ezitadde risiki n'okuexposingiddwa eggwanga erya USA ku sanctions. Treasury egamba mineral trade ejja kwenobolinga abayeekera ba M23 to finance its military operation and that M23 control and trafficking of illicit minerals directly through its destabilization operation and further exacerbating the humanitarian crisis. Kigambibwa nti nno okubeera nga bagezi bakukusa gold nga bamutwala mu ggwanga erya Rwanda kibadde kiyambako okufinansinga abayeekera ba M23 okusobola okulaba nga bali well equipped. Naye bagamba okuva ebataddewo sanctions zino kino nno kijja balimitinga era amaanyi gajja era amababba n'amampaati bajja kuba bagaba maze. Kino kijja kuyambako Flex Ekid okubeera nga obulumbaganyi bwakola abulumbagana n'ebyokulwanyisa byekayika nga yabiina kijja balimitinga okwakisesinga well equipments omuli tanks drones bajja kuba tebakyasobola zifuna olw'ensonga tebakyalina gye batunda ka golodi kaabwe. Jjukira n'eggwanga erya DRC kye lyakola ekyamakulu ennyo baddira ne bajjawo kye bayita de-dollarization okugyawo dola okusaturatinga mu ggwanga lyabwe. Jjukira eggwanga erya Democratic Republic of Congo bo badde baaleka nga babaaninga ssente zaabwe nga baziziika eya franco currency eyitibwa franco nga wano wola tulina shillings. Kati DRC yalina kye bayita franco baali bagibaninga nga tebakyagikozesa wabula nga bakozesezza nnyo dola era ng'esaturatinze nnyo mu ekonomi y'eggwanga erya Rwanda nga kino kiyambako nnyo abayeekera ba M23 okuba nga tebibakalubiriza ku tradinga kubanga batradingisa ne ssente eziri international dola buli wamu ekolawo. Kakati Flex Ekid kino we yakiraba n'agamba okunafuya abayeekera bano ba M23 n'okunafuya obuyeekera bwabwe kye ngenda okukola ngenda kuggyawo de-dollarization tekyali kuddamu kukozesa ssente ya dola mu ggwanga erya DRC
era bakomyezaawo ssente za franco ze zigenda maaso n'okusaturatinga mu ekonomi y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino nakyo kyanafuyamuko abayeekera ba M23 kyobola bagendagenda maaso n'okukuta mu ggwanga erya Rwanda saako n'erya Uganda nga banoonya wa gye bagenda okubeera nga batunda kagolodi kaabwe oba minerals zonna zonna ezigenda maaso n'okubbibwa mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV Sinziro Bango tuuliriza olw'obudde munzikirize enkome wano gwatannatuyungako ntegeeza kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza okiro ekirungi mweraba.